Bannange bakulisaayo nnyo mu mwaka omukadde, mukulike okuyingira omwaka omuggya. Mbeebaza nnyo olw'emirimu egy'amaanyi gye mukoze mu mwaka guli oguyise. Kansubire na guno ogenda bagendera bulungi nnyo mu ngeri nga tugufokasinzeeko ebirowoozo ssaako n'okubala destiny yaffe, amagenda gaffe. Byonna byonna tubikole naye nga tubala destiny, amagenda. Omanyi omuntu atalina magenda aba talina pulaani mu bulamu bwe, aba talina na ky'asobola kufuuka mu bulamu bw'ensi eno. Otya kubanga ggwe tobeera na self desires, oba tolina kiweegomba, oba tolina determination, wonna oba teweefiirayo. Olw'ensonga ekyo ky'owulira ky'oli, owulira kikumala, toyaayaana na kwongerako kintu kirala kyonna. Era bannaffe bangi tubalaba nga bo tebalina ssuubi lya kweyongerako ku ekyo kye bali. Tugambe nti kiva mu kimu kwenyooma, mu kulaba nga tolina busobozi oba butiitiizi. Anno muganda wange, okutya kintu kibi nnyo mu bulamu bw'ensi eno era wandisaanye okiggyemu. Okutya kwandikulemesa okufuna ekyo ekintu ky'obadde otagetinze okufuna. Kankikuddiremu, okutya kwandikulemesa okufuna ekyo ekintu ky'obadde olibulirwa okufuna. Kyokka ate abasinga batya lwa nsonyi, batya olw'okuswala. Naawunzika nga yejjusizza obulamu bwe bwonna. Kyokka ekyewuunyisa ku bantu abo abatya, bw'amala okutya ku momenti eyo, we wayitawo ebbanga nga lya mwezi oba lya wiiki oba lya mwaka, atandika okwejjusa n'agamba kale singa nakikolera wali, nga kyayitako dda tekikyasoboka, byamuleka, talina na waabitandikira, n'asigala ng'ali mu kwejjusa okw'olubeerera. Kati nzikiriza nnyina kiyinza okugamba mu kino nti okutya kubeerawo mu lutemya lwa liiso era n'okuswala kubeerawo mu lutemya lwa liiso, naye ate okwejjusa kikubeerako emirembe n'ennaku, emirembe n'emirembe tekivaawo. So totyanga kukola kintu, kikole newankubadde kiyinza okuba otya kijja kukuswazaamu gwe nga w'okiraba. Okuswala okwo kubeerawo mu lutemya lwa liiso, naye ky'oba okiivinze ng'okituukiriza kigenda kubeerawo lubeerera ddaani okusinga okwejjusa obulamu bwo bwonna nti singa nakola kino. Kino ekirowoozo ky'abakulembeze baffe. Oyinza okuba yeesi wakola ensobi n'otandika okutankanatankana, ogenze ne bakuwaayo obubaasa, n'obeerawo mu wakati mu corridors of confusion, toyaga eno toliiyo n'eno toliiyo, eno ojja ne bakuwaayo akabaasa kyokka ate eno ewali abawagizi bo. Swala mu lutemya lw'eriiso osale eddiiro odde ku sayidi entuufu ddaani okusinga okwejjusa obulamu bwo bwonna n'okuttattana kaliyayo. Kati mu byobufuzi, munnabyabufuzi ajja okwejjusa obulamu bwe bwonna ku just ekintu ekyali ekitono, y'empuuga. Mulindeeko ne kakati yatandise dda okwejjusa ekintu ekitono, okuswala okudda emabega
yawulira ng'aswala okugenda okwetondera ekibiina ekimuleze kyokka ng'okutya kubeerawo mu lutemya lwa liiso n'osalawo okole decision gy'ogenda okwejjusa nayo obulamu bwo bwonna. Bannange, bakulembeze baffe, don't make permanent decisions over temporary problems. Kikuddiremu tokolanga kusalawo oba tosalangawo mu nsalawo nga ky'osazeewo kyankomeredde ku kantu akasobola okuvaawo enkya, kubanga buli w'okola decision ng'eri permanent, eyo decision gy'oba okoze mu bulamu bwo eba tegenda kuvaawo. Okwo kusalawo kw'okoze kuba tekugenda kuvaawo, kyokka ng'ekintu ky'okoleddewo okusalawo ekyo kintu kya kaseera buseera, kyo kigenda kuvaawo. Kizibu just kiyita buyisi, kiringa muyaga. But you decide to make a permanent decision over a temporary problem. Mutemubeerako awo ne mulowooza waaki mukola ebintu muno mu ngeri y'okulwashinga, waaki mukulembera eggwanga mu ngeri ey'okulwashinga. Ebintu bino bye tubateera kuno bibeeko bye bibayigiriza. Natudde mu mwaka omukadde nga guggwako ne ŋŋamba bano nno abakulembeze bano bayinza obba bawaba buwabi oba nga tubakolokota tubasabula nnyo naye nga tekibasabulirako tebakimanyi, oba nga tebafunangayo muntu kujja babuulirako mazima, kutegeera na nkola n'okubaluŋŋamya engeri gye balina otambuzaamu obulamu bwabwe mu kisaawe eky'okukulembera. Kale ky'oba olaba navuddeyo eggulo ne leero mbeeko bye nsomesa ne ntangaaza abakulembeze baffe basobole okuba nga babitegeera, babimanya, bamanya ekyokkola, naffe tuwummuleko abalonzi bannaggwanga. Naffe tukoowa okubabeerako buli kadde, mpuga n'ofuuga mpuga, Obedi n'ofuuka Obedi. Naffe tukoowa. Era ekiragiro mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, kye yavuddeyo n'ayasanguza n'agamba nti agenda kuvunaana buli police commander, buli police station enemanya nti nno mu kitundu mulimu olukuŋŋaana olwogera ku first family, ku famire y'omukulembeze oba ne ku komanda yenna mu kitongole eky'amagye kikuumaddembe. Oyo police commander kakumujjuutuka. Statement wagikoze yawulikidde bulungi era baagiwulidde. Ne bannayuganda bakooye obboogerako, tebaagala kuboogerako. Mwe mukyuse mukole ebintu mu makubo amatuufu, mulabo baba n'aboogerako. Kale kye boogeddeko ennyo kyowulira kye bakkubira mu kikyuse, olaba bannaddamu okwogerako, kitwale kikozeseeko nga y'ekizampu. Wulira nga aliwo ensonga kati bakola ki? Batukubira ku nguudo, naddala nguudo z'omu kibuga katuzikole. Mwe muzikole mulabo baliwo n'ababoogerako. Bakubira mu masomero, zimba amasomero. Ga providing with necessary needs, olaba banaddamu okwogerako ku chapter eyo. Bwe bakubira mu malwaliro, gateekemu eddagala. Abasawo basasule, erya gavumenti libe nga lya gavumenti. Olwo bawa n'abaayo addamu okwogera ku chapter eyo ng'era akwogerako. Kiragiro kirungi
teri ayagala kuvvoola First Family, naye ndowooza okwogera birimu ebika bingi. Eiza omuntu asobola okwogera ng'akuwabula ate era asobola okwogera ng'akutangaaza. Ebiseera ebisinga omuntu w'aba ayogedde mu mutunuuliramu negativity yokka, naye mu negative mubeeramu positivity erimu eyeekweseemu gwe gy'oba tosobola kutunula kulaba. Ebyo mubibuusa nnyo amaaso. Kale weewaawo si gwe mulamwa gwe nazze okwogerako. Omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwokubiri yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'obumenyi bw'amateeka nga bumenyebwa abakuumaddembe mu ggwanga Uganda, era n'akisangulawo ku bakuumaddembe nti obumenyi bw'amateeka okuyigganya abantu, okubatta, okubakucunya, naddala bano ababa bavuddeyo okwekalakaasa, si bitongole bya poliisi oba bikuumaddembe bya Uganda bye biba bikikoze wano. Awo kati wenjija kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV. Webale nnyo okubanga obeerako ng'otugoberera. Bw'oyagala otweyungako kkira wansi waliwo ekigambo subscribe ekikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otufollowinga. Munzikirize mbeeko ne bennyamba abantu bano aba Pure Organic. Babategeeza nti oba ng'olina omulwadde yalwala ekibumba, yalwala hepatitis B, bangi bannaffe baagala nnyo okulinnya ennyonyi naye ekirwadde ekibalemesa okulinnya ennyonyi, akugamba nti mukubire essimu ajja sobola okuggyamu vayiraasi eyo. N'oba wazimba olubuto nga walwala ekibumba kye bayita liver cirrhosis, era ajja kujjanjaba bulungi nnyo. Mmwe abakyala abalina ebizimba mu lubuto, n'oba waakanywa eddagala omwaka gumu nga byagaana, mukubireko. Mmwe abaalusaaza abawe ennaku 3 okuba nga tokyalina ky'owulira, mukubire ku ssimu eno wammanga nooti 7 5 14 17 5 10, ne ku nooti 7 7 8 11 35 97. Essimu nzibaddiramu nooti 7 5 14 17 5 10, ne nooti 7 7 8 11 35 97. Mukubireko ajja kuba asobola okujjanjaba hepatitis B ssaako n'abakyala abalina ebizimba mu lubuto. Waawo tubadde tujja ku nsonga z'omukulembeze ze yayogedde, okubanga agamba nti ebyo byonna bye mwalaba ne mu kalulu akaggwa mu 2021 abantu abaafiira mu biseera ebyo mu kampeyini n'abaakinyizibwa n'abaatwalibwa mu makomera, abaabuzibwawo n'essaawa zino nga tebamanyiiko mayitire, Pulezidenti Museveni yabitadde mu package etya emu. N'agamba bwe mulaba bakola ebyo, be bano ababa bavudde mu ntalo, okugeza entalo ez'ebunaayira be bavaayo nga bamaze obbagulirira, balina basaponsa mbwe ababasaponsalinga ensimbi, bajje bwe babaawo akeekala ak'ogulungo konna konna mu kibuga ne batandika okkuba amasasi
ne tiyaggaasi batte abantu. Bakiteeke ku gavumenti nti yeekola ekyo. N'agamba naye fayini ebyo byonna tubirwanyisizza mbu tewakyaliyo kati owulira nti nno ekitongole ekya poliisi kyasse ono kati eggwanga lyaffe Mukama Katonda twalimulekera yalikuuma. N'agamba abo bavaayo nga baagala okuttattana erinnya lya gavumenti olw'okuba nga basasuddwa ne batandika okufayalinga amasasi mu bantu, batandika okutta abantu, okkuba abantu, okubacunya olw'okuba nga baagala okubisibako byonna byonna balaga ekifaananyi ekibi eri gavumenti. Ebyo byabadde ebigambo bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ow'eggwanga. Naye nze nkiwa bannayuganda kati basobola okutunuulira ensonga ne bajanalayizinga. Bannayuganda bamanyi abatta, bamanyi ababacunya. Ekibuga kati kyonna baakijjuza kamera, teweetaaga kwogera bintu ng'obiteebereza. Gyeyo kamera ogambe nti ono kati twamulaba ng'akuba ono si waffe yuuyo mumukwate mumukangavvule ng'ensi eraba. Ayo mujje okwolesa amazima. Amazima bagakolerera, teboogerako mwogere. Tewali ngeri ki bantu gye bagenda kwesigamu ng'ate balaba ebikolwa byo byamaze dda okwogera amazima go ge galiwa. Mazima go kye ki? So ndowooza tufeeyo nnyo okulowooza nti ne bannayuganda abantu bano tukulembera nabo bandibeeramu akatoola bategeera. Tusobola obba konfyuzinga ebbanga ddene ne bajja tutuuka ekiseera bakoowe bategeere ki ekikyamu n'ekituufu. Newankubadde bino byataddewo reaction eri omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuddeyo n'agamba gavumenti, tuli mu gavumenti eri mu entiitiizi era talabangako rigimu ntiitiizi ng'eno okubanga batta ba civilian abatalina wadde kaso wadde ejjambiya ne batandika obbakubamu amasasi ne tiyaggaasi. Naga talabangako nsi evvoola ssemateeka eddira aba peaceful demonstrators abeekalakaasa mu mirembe nga tebalina gwe basse. Poliisi n'ebayingiramu n'etandika obbakuba n'obbakwata, abamu n'ebatta, abalala n'ebadetaininga ewatali wadde musango. Era yalese anyeenya mutwe ng'agamba Mwami Museveni wabanga waatu wayogedde kisoke twabimanyiira. Ye Mwami Museveni waba agamba nti si be babikola, tulinayo ebitongole ebisobola okulwanirira mu ngeri ng'eyo. Ekitongole kya Uganda Human Rights kyo kino kirina mugaso ki mu ggwanga ekitongole kino? Bwe tuba tunoonya ebitongole, jjukira lwe baamenshoninga ebitongole bye baagala okuggyawo, okugeza nga ekyayunula, waliwo n'ebirala awo. Nze ngamba n'ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission nakyo mwe kyandigendedde. Bimu ku bitwala ssente z'omusolo naye nga tebirina mugaso mu ggwanga. Munansonyiwa abakiriiramu ssente, n'effe ezaffe zituluma okuba nga zigenda bugenzi naye nga tekivaayo kulwanirira. Kale be mwandirwaniridde sirina we mbayita, naye ate luyinza otutuuka ku makya nga nze ali mu mbeera eyo. Era kitegeeza temujja kuvaayo kunnwanirira ate ng'omusolo tugusasula ne mufuna emisaala gyammwe. Buli kimu tukifujjiriramu ssente, buli ministries eziri kuno tuzifujjiriramu ssente, naye tufundikira tezitugasizza. Kati weebuuza ssente z'omusolo ziba zifiira ki? Abaana ne bakwatibwa olw'okuba bavuddeyo boogere ku nsonga ebeebaluma. Ekintu ekikyamu ennyo nno. So gavumenti erina okuba nga yeddako ng'etunuulira ensonga zino, erekere awo okuliisa ebijanjaalo empiso. Abantu kati beekyaye.
Mukwano gwange nzikiriza nkome wano. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo. Tegeeza nti no mbaagala nnyo, mweraba.